Omulabi waffe omulungi nate programu y'Enganzi eba egguse beera mulamu nganze musawo Barbara nze nkubuuzaako ne ngamba gyebale gy'okola abalwadde tubasaasirako nnyo ne tubagamba Mukama afaayo kyova olaba programu weeri okuba nga ekuyambako. Olwaleero lunaku lwa njawulo kubanga tulina omugenyi nga si mulala bamuyita Mr. Opeto James. Yes, abaludde nga mutulaba mulabika mwamulabakoko naye katweyongere omunyumirwa oba okumufunamu ebyamakulu. Mr. Opeto James tusanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okubasanga. Kale kati program beera mulamu tukwebaza kubanga okkiriza nojja. Nebaza Mukama nti ampadde omukisa. Yes, nsaba otubuulizeeko omuwuliriza n'atulaba ate omweyanjulira n'ebyo byolowooza nti yeetaaga okumanya. Yes, atulaba twala omukisa okwebaza Mukama kubanga atukuumye paka olwaleero. Yes, amanya maze ogoogera nze James Opeto nga nasoma food science and technology nenfuna omukisa Mukama nampa omukisa nenkola mu byobulamu era saba zino running pharmacy oba ey'obutonde nga tuli ku musingi ogwa omwoyo w'obunabbi ne Bayibuli nga tugezako okukola omulimu gwa Mukama nga tutira mu nkola ey'okuwonya abantu. Okay, awo omuwulidde oyinza okuba nga olina kyewandyagadde okumanya naye tugenda mu maaso. Olwaleero ndaba nga weather ekyukamu. Mukimanyi bulungi twabadde n'amataba mu Kampala, ekyo mwakirabyeko. Nendowoozaamu oba muli mutya. Mukama yeebale basaasira abataagenze na mataba. Naye olwaleero njagala tufumiitirize ku ndwadde ezireetebwa amazzi amangi. Nzize ngamba omulabi waffe nti amazzi malungi okunywa, amazzi malungi okunaaba, naye agayitiridde obungi nga gali mu kifo kye gatalina bbeeramu gayinza koozinga ndwadde ki. So twebaza nti weetegese okuba nga otuliiramu mu ndwadde ezo. Tusooke na kisebo. Mbadde nagamba nti water is life. Okay, it is. Naye abali mu biseera bya Noah obagamba ekyo they cannot accept. True. Naye ebibulozi terina bagenda wala nenzijukira ekyabaddewo eno wiiki emabega amataba e Kampala agassa abantu abasukka mu 10. Ofuna omu ku bo yafiiriddwa omwana we mwaga amazzi. Kizibu nnyo omukakasa nti water is life. Okay. So leero twagala kulaba ensonga y'amazzi n'obulamu. All sides are correct. Water is life, at the same time water is death. Water can kill. Kisinzira how you relate to it. Okay. Nenga it's a blessing from God. Okuva edda Katonda yagamba nga abaana be okwewala areas omuli amazzi. It's highland, lowlands, high plains actually. Kyebalaba bw'oba osoma Bayibuli keenly ng'otaddemu galubindi bulungi ojja kukizuula nti bwe beeyogera ku bifo awatabeera Abaisirairi egamba down into, and the children of Israel went down into Egypt. Egypt yali mu lowlands. Exactly. Era kyeva olaba River Nile gyekola ki? Meaning eri mu loki? Eri mu lowlands. Next bonna actually olaba Samson gye yagenda okufuna ono omuwala went down into, yes, to look for Delilah. So abaana ba Israel olwabeera nga it was raised. Okay. So n'olwekyo ekifo bwe kibeera raised, that means it's very far away from water bodies. As a matter of fact, kinzijjukiza mu primary 5 batusomesa sites. Waliwo site woba okuba olusozi ekola shape ya bell. So site ebeera eri waggulu. Okay. Site B nebaawo nga wakakiriramu katono. Site C awo makati ng'okkirira. Then site C osanga site D osanga wetlands. Amazzi. Tuzze tulaba nga gavumenti ekifaako nnyo nnyo temuzimba mu ntobazi
temuzimba mu ntobazi kati owulira ne Mr. Yopeta agamba nti si kirungi kubeera mu lowlands. Era bw'osoma Mwoyo w'Obunabbi Adventist home waliwo chapter egamba nti where to put a home, advising her to put on high plains because of the following reasons. Number one, ebifo ebiri raised bifuna omusana first light. Ekyokubiri olwokubanga bifuna light ne heat ne bugumu, that means ebintu bikala mangu. So mu lowlands wabeera moist most of the time, wabeera more cold, water is more stagnant, so we expect ebintu ng'ensiri okubreedinga mwaga amazzi okusinga ki ensiri tesobola kubuuka wano n'eruma weeri waggulu nga wano tena bakola ki weetuuka eri eba emaze okukola wano ki so ensiri si muzannyo okomparinga population ensiri abantu betta buli mwaka ne population y'abantu abafa lwa mpologoma okubaluma okubatta si just kubaluma waliwo okuluma n'owona mpologoma okubatta yes twogera ku life and death one ojja kizuula nti empologoma abantu betta batono nnyo compared to bantu ensiri beziika buli mwaka naye ate ogenda mu obukuumi okutya abantu batya empologoma okusinga ki ensiri era nagitekako ne fence endako ku muzu bannange tuneka sente mugende muumuleko muzu ojja sanga fence eri nga kuliko n'amasannyalaze empologoma tagenda nakuta neweereetolo tesobola kuta abantu 10 omulundi gumu of course naye ensiri emu eruma ono negende wooli naye kugaana amagezi gonna no mosquito net. Omwaka oguwedde mukwano gwange best man yankubira esimu nga sister we afudde ki malaria abatya yali awo nga teyewulira bulungi nagenda musikibbe era nga womanyi abasomesa oluusi bannansi nga bamanyi kino kyejo just kaagala pass out agenda kulya ku butumbuwa ne bagamba waaye ne baka confusinga kali serious ne kaddayo ogwokubiri ogwokusatu kagenda okuddayo nga malaria eri plus nazanaakuma akali tekasoma ebyavaamu okumuddusa mu ndwaliro ya Lutonda omwana wa senior 2 to be sincere example ya premature death ate ekigambibwa nti mu sub-Saharan Africa wali Great Lakes region nga Lake Victoria tuli ku River Nile simanya swampy areas malaria etta abantu buli lunaku. Okay. So we're talking tuli kwogera ku malaria buli omu akimanyi omusujja gw'ensiri exactly gutta abantu kyennaakafunamu bangi okusinga ebisolo eby'amaanyi abantu bebitta omwaka so katukirabe mu bugazi bwakyo ensiri oba female anopheles that gender female anopheles egenda muntu kufunamu omusaayi okola ki kati mweyo process okusobola okubawo only that period kati ziri zi male anopheles zo zifiringa ku nectar as usual teziruma abantu which nectar from plants females zonna zifiringa ku nectar naye wetuuka okuhakinga magi gaayo eyo nectar nutrients eba tekola ki tezimala yafuna amagezi nekizula nti wano nyina okola ki naye kati mweyo process osanga omuntu ng'alina malaria negenda ngezitransferringa ki so that is a result of sin and the climate that changed after Adam and Eve had. No, it's like you're saying olinga agamba nti no malaria tava mu nsiri naye eba yalumya omuntu alina malaria ate neemusiiga anti okusinziira ku primary PLE mosquitoes don't cause malaria, they spread, they are carriers. Okay. Vectors kyekyo, they are carriers. This is transferring from one person to so malaria ye kenyini the origin malaria tukoze tutya kubanga kati obudde bwankuba abantu balina ebintuntu mu maka gaabwe no dramu eno baafu omuddo guli kula buli kaseera so tusobola kukola tutya okutangira malaria oba bwe tuba tumufunye tusobola kukola ki okubeera nga ate tetutuuka ku eryo ssa lyakufa. Yes, twebaza Mukama, life is precious.
Kwano gwange byalwanga Innocent yangamba nga life has no spare parts. Of course. Newankubadde wali mu biseera bya Yesu sinti buli omu Yesu yamuwonya. Chevola even after his death people were still falling sick. So obulamu bw'olina tewali spare parts. You have one life. You have to take care of it. Ekisookera ddala buli nyumba oba buli maka olina kuba ne tteete oba kisubi kyayisubi ogisimba around akaloosa oba kawoowa kavaamu kagoba ensiri oba katangira ensiri. Okay, ekyo kitegeeza nti n'omuntu alina etteete ewaka taba nansiri oba zibaawo ziba so few. Actually kino kyenkugamba is not something cooking nti ni mukiiya. World Health Organization recommendation yayo ogenda ku website yawe it is proven, it's not just something being cooked. Okay. Then ekirala okujjako citronella waliwo emiti nga eucalyptus nakyo giriperinga ki neem. Abaleeta eddiini bagenda basimba emiti gya neem. Neem tree si neem eno gyonywa naye waliyo omuti gwe bayita neem. For majorly two reasons, three reasons. One is to repel mosquitoes. Two was a form of punishment to those who don't accept Christianity. Because it is bitter, you can do nothing from it. It's like a curse to them. But now, Mukama yatuita in these last days, natusubiza amagezi, to turn that neem, we make oil. Tuna oil one neem, tufuna ensigo ezo ne tukola ki? Ne tukamulamu oil ono. Oil ono alina emigaso mitirivu. Nze ng'omuntu nali nga wanfuna malaria nga nziruka ne bandikako ki? Kanula. Naye nebaza Mukama okuva we nazuula neem oil sikola ki? Just okafuna nga wekali opressinga n'osika n'oteeka ku. The last time when I proving anti chikola nagenda we makerere ku les ne ban testing nga ni plus ki? Naye sewulira bunyenge ne ban checkinga Dr. Court bagenda ngamba nti owayo ina malaria plus 3. Ne bampa na makerenda naye ngaleka mmotoka saga kola ki? Nyanga leero kanabe nti nabe amanyi ga Katonda. So nemfuna neem after meals. After meals. Amatonda abiri. 20 drops. Kakawa. Kakawa. Chamanyi ku bintu ebita malaria, tumira nnyo quinine, right? Naye quinine ava mu kimera kye bayita bitter leaf. Kirimu chemical gye bayita quinoline. Mweba mujja kyoboolaba neera naye akaawa. Bamukyugako nze ennaku zino abaana abato basobole omumira naye ebintu ndowooza ebizze bitta obuwuka obuleeta omusujja gw'ensiri byonna birimu obukaawu. Ebibeeramu obukaawu olw'okubanga ebiwuka bino birya sukaali okufuna amaanyi okutambula bikozesa glucose. Kati bambi omulabi wange sisuubira nti ate woba olina omusujja tolyawo wekamirira zisukaali. Yes, kati tuteekengamu balance. Omuntu alina omusujja wandimwesonyiyiza ebintu ebiwoomerera ennyo amenvu malungi. Naye ku kiseera nga omuntu mulwadde musujja si yessaawa y'omuwa amenvu. Okitegeera. Kubanga omusaayi guno tuba twetaaga gubeere bitter oba gubeere nga mukaawu. Percentage y'obuwuka efiire ku rate nnene nga n'eddagala bwe likola. So tosweeteninga musaayi oba toguwa biwooma mu kiseera kya malaria. Yes, tugende maaso. Yes, mbadde njogera ku neem oil nayanziza kyogaseko ekyo kya makulu nnyo. So neem oil ng'oggyeko okumunywa nga wenkoze osobola okumwesiga nga waali. Oba tosobodde osobola okufuna lotion, tukola lotion ey'okwesiiga. Repellent. Ebizigo nga weesiiga ne sabbuuni tuli mukolako ng'omunaaba w'eggulo n'ababeera active for 6 hours. Ne weesiga n'ebizigo. Actually twasimba etteete tuli mubikolako already weebiri biri available. Tuli ku waterborne diseases. Mbadde nsaba omulabi wange amanye biki byasobola okukola okuziyiza ensiri zino okula. Muganda wange mpuliriza ensiri zaagala amazzi. Olaba obwana bwayo nga bufloatinga ku ki?
ku mazzi stagnant water amazzi agatatambula olina okutambula ng'oinspecting ennyumba y'obuliki lunaku ecupa z'osuula simanya anywedde simanya Minute Maid simanya anywedde biki n'okasuka eri oluusi baafu nkadde osanga enkuba yatonye amazzi ngakola ki nenge collecting olwokubanga gwe totambula ku inspecting nyumba osanga ensiri ziri zizaliddeko zibika omwo amagi gwe gahakinga ate zibika amagi mayitirivu weeks bbiri ensiri erina life span of 7 days mu wiiki emu eba emala kuwa malaria actually ennaku bbiri kati yo etwala nnaku 7 okuva mu nasale paka university so kitegeeza nti life span yayo eri short esobola okuachieving a lot in one day actually mu kaseera katono nnyo. Ekirala kyendaba ebiveeraveera oyinza ogamba sirina bikebe sirina naye ebiveeraveera let's be hygienic tufeeyo nnyo okubeera nga tuli bayonjo around our homes kati waliwo okuba nga osemberedde water body ekyo kukola batya tusobola kukola ki? Yes, abasemberedde water bodies nayogedde already nti olina by default olina okuba n'ebintu ng'etteeto oba ekisubi planting around your home and as many as possible like flowers throughout. Then ekirala ennyumba ziba na ventilators engineering these days batikako mosquito net mu ventilators ezo ne mu nzigi nga woggalawo bati ensiri tezikola ki mbiraba nnyo ku madinisa hotels waliwo obutimba nga buli basically bwa madinisa bateekako ekintu ekikwatira nga zino engatto ze twalinga nazo mu buto ng'okolawo oti terikwata n'okola nekyeggulawo kati bakolako akantu ne bakakubira ku mwango gw'eddinisa then kuno ne bateekako akanaakwata so nga you just osiiga busizi bwoti shwi nebanga ekutte bulungi. That's important. Yes, ekyo kiri important mu engineering. Then ekirala waliwo aroma diffusers. Yes. So twayogedde ku teete kisubi eucalyptus oyinza okuba tolina space kubirima naye osobola funa oils ezo tuzikola ate weeziri n'ofuna akuuma akanebulizing akakuba obuloosa akaloosa ne kabeera mu nyumba yonna kati e Nairobi hotels zonna zina nebulizers era every evening bayoteza oba booteza that obuloosa obwo oba aromas ezigoba ensiri. Number 1 is eucalyptus, number 2 citronella, lemongrass, cedar oil obigatta mu kanebulizer n'enima osobola otonyezaamu tewali nsiri ekola ki esobola kuyingira. That is for those who don't want to smear. Wali osimbyewo kisubi wabweru ku dinisa kuliko net tewesiba ku approach emu abamu tebagala mosquito net nga nowo preaching abatya akugamba nti nayanga ebugumu kituufu nina jojo wange yampeyo complaint nangamba nze ne mukyala wange titwagala mosquito net tukoze batya ng'agamba nti buli weyebaka mosquito net awulira nga tassa bulungi so kibaawo so olina kubeera nga amadinisa manya yes amadinisa ng'ogateekako akantu akalinga net osimba ekisubi kyo osobola n'okubeera ne zino oils nga zisobola okubeera mu nnyumba. Waliyo oyo atasobola bifuna naddala oils oyogedde ku ono neem oil musawo Barbara yasomera Buyindi so kye nalaba kye kino buli nnyumba ebeerako neem leaves nga bazitunze mu kawuzi nga ziringa bumuli buli nnyumba. Abo bani ababikola ennyo Bahindu bana abahindu abayina eddiini bagiyita Hinduism. Ona batalya nnyama. Naye nagenda okinyonyerezaako ngeri ebintu bigoba obuwuka actually birepairinga ebiwuka byonna ne mosquitoes kati so olina okubeera nga ofuna amagezi gonna ku bye twogeddeko okubanga obikozesa. Abantu abamu tulwawo oslashinga kusaawa oba olina compound erimu bamuyita batya that carpet grass paspalam. Yes, paspalam. Musaawe naddala mu bino ebiseera eby'enkuba tomulinda kumulisa ate then n'olyoka
omusaawa nga already abaana mu nju balwadde. Gezaako nnyo okulaba nti ekifo kyo kiri dry even in a rain season. Yes. Yes, ezo spaspalam n'ebikajjo nga mwotadde. Actually the grass plants. N'amatooke. Amatooke. Ogenda mu rain season n'ogenda mabega w'ettooke n'obenula leaf eyo ojja kwekanga nga mulimu amazzi nga mulimu olulagala nga mulimu obwana bw'ensiri. Kati mu rain season kiba kirungi n'osala era ffe muzeeyi yatuzukusanga ku makya mu rain season mugende mu nnimiro nga taagala kulabako that back muzitemako ne mutakola ki. So all that is very very important. Tugende ku ndwadde eziva from drinking contaminated water. Malaria ono ndowooza omutegedde omulabi wange omulungi osobolera ddala omwewala. Kati ekirala kye nazuula neem oil oba ne okubeera ng'ogoberera ebyobulamu ng'okulya obulungi okusula okwebaka nga bukyali okunywa amazzi kikuleetera immunity nga ne bwe zikuluma tolwala. Ekyo jja kyerabirako after years. Zayogera naawe nze omu amaze emyaka 13. Mbeera n'abalumu ensiri nga nange zinnuma ne zindetako ne maaka. Naye sisobola Mukama nnyambye ansaasidde sirwala musujja malaria. How? So ekisinga naddala obukulu kwe kubeera nga abajaasi abali mu mubiri gwo basobola okumeggana n'abalaba abajja. Kisobokera ddala. Naye kiva mu kwewaayo n'ogamba sirya biteetaagisa. Nywa amazzi gange bulungi, ndya ebibala byange bulungi, osobola obbeerawo nga tosobola lwala malaria. Yes. Twabadde n'amataba weekend ewedde. Kati we tufuna ebintu ng'amataba, jjukira gakavalinga toyo yonna. Simala tukitegedde. Efuna obukyafu n'ebukola ki? N'ebutambuza. By all means kiba kizibu. Kale oyinza ogamba emmere kankole ki? Ngina gifumba ekiwuka ngina kola ki? Ngina kitatu. Weebale Mukama nti akwadda ku magezi. Naye ogenda wali ogule fruits. Olye buki? Bulye. Ate bano ababitunda sijjajjawo nti agala kumanya. Ya afaayo ku vitamin M. Ya kasapuni. Nawulirako mbuboozesa ago amazzi gamumyala. Ningamba no. Ago gennyini. Weebale kyogerako ekyo. Sagadde kyogerako naye nga kye kituufu. Nyinayo mukwano gwange yali ayagalagezako kekereza. Nagamba lanchi tagenda kola ki? Kulya mmere. Kati sente ezo olwegula agenda kwekuba konsole ali ku bibala. Era agenda okulaba nga rain season actually rain season olina okwewala okulya ki? Ebibala ebisale. Ebisale. Byesalidde waka. Gigule. Oyitire ku natural pharmacy ofune apple vinegar ne kala powder ogende waka oteke amazzi agabuguma oyoze. Onyumunguze. Bibere clean olyoka okola eki? Awatali ekyo oyinza nga mukwano gwange yalowooza nti agenda savinga nnyo. Kyekyamutuukako. Yafuna typhoid. Yali agala savingako 10,000 naye yagenda okukozesa sente 3,000. Wow, twogere ku typhoid. Yes, wetuddako. Okay. Ng'ovudde ku malaria, typhoid ze zimu ku ndwadde zitaagala kumanya. By the water. Ate acunya owulira nga amagumba gonna gakola ki? Gayenjebuse. Obulumi busi bwa bulijjo. So oba wadde olowooza nti malaria muzannyo kati typhoid eyaze n'ebirevu. Tasaaganako. Mukadde. Kizibu nnyo bitera otambula wamu. Oluusi osobola okuba ne malaria ate ng'olina ne typhoid omulundi gumu. So omulabi waffe nsaba tweyongere owuliriza tukomawo tutandikire ku typhoid. Tukwebaza okubeera nga otugoberedde ku program Beera Mulamu. Katukomewo. Yes, nkukulisaayo nnyo nnyini ddala mu kuwumulamu okwo. Yankwebaza kubanga obadde ogoberera okuyitiramu akatono oyo yakatweyungako twogedde ku malaria ne tulaba ebintu bingi ebireese obuzibu bwa malaria. Mu buno obudde ng'enkuba etonnya nnyo tulabye nti tulina essaawa tulina okuggyawo ebikebekebe around our homes, bino ebiveeraveera. Ebyo byonna bireetera ensiri zino okubiika ne zitukolera ate amagi ne zibleedinga nnyo ne zikula nnyo.
twayogedde ku butimba obw'okubikka mu madinisa. Ekirala ndoze kye tutayogeddeko nnyo kwebaka nga bukyali. Eryo etteeka tuzze tulyogerako, buli musawo ajja alyogerako. Buli we weewala okwewaka ng'oli late. Jjukira akatimba k'ensiri kaba ku kitanda kyo. Naye bw'oba olaba TV oba olina akatimba k'ensiri? Nedda. Obuddewo ku mmeka? Zikulumye ne w'oba okayina era kaba tekakutangira. Ekirala kyenzize ndaba okugala amadinisa nga bukyali. Mangu. Yes. Ennyumba n'eggalwa nga bukyali. Nkoko zigenda kwebaka nawe wogenda kwebaka. Mulimitingira ddala okubeera nga ensiri zino ziyingira. Ekyokwebaka nga bukyali kiyamba nnyo nnyini ddala. Okuba nti obudde we zibeerera nnyo active, usually research agamba mbu kuva ssaawa 2 za kiro. Teberezaamu ssaawa 2 we zikusanga mu buliri oba towonye oba olose. N'amaddagala ge twogeddeko. Ndowooza mu baana tetukyogeddeeko nnyo naye kikulu. Malaria mu baana aleeta obulwadde obw'omutwe, like obwongo oba cerebral malaria. Yes. Na omwana n'akanuka. So si bulwadde bwa muzannyo. Naye nkola ntya buli we nfuna omulwadde nga mwana muto sisula nga ntunula. Nkola kye nnyina okukola emisana naye ekiro ne muteekamu katawera akeeru muno mu bulago nga kannyogoga. Jjukira olina protectinga frontal lobe waneeno ku kyenyi ne oteekawo akagoye akannyogoga naye ekiro kavaako. But what you do, you guard. Obutafuna oyo cerebral malaria oguardinga kati temperatures ne ziba nga ate zikakkana. Omusaayi oguyita okujja eno mu bwongo guba mukakkamu. You just wrap akatawel, yes, akoocha akamazi agannyogoga muno mu bulago n'omuleka ne yeebaka naawe ne weebaka. Yes, kakati tubadde tuwumuddemu nga tugenda ku typhoid. Typhoid owulidde ava ku bintu aviira ddala mu mazzi amakyafu. Kyemmanyi typhoid kwe kulya bukyafu. Si bukyafu ddate pupu. Pupu w'ekintu kyonna actually. Ne pupu w'enkoko osobola ofuna typhoid. Obadde okimanyi? Anti ekiwuka ekireeta typhoid in full it is Salmonella typhimurium. Kati okusinziira ku microbiology, it's an indicator microbe, meaning nti ebeera in the gut of animals, generally mammals. Kati wogisanga mu kintu, the only way out eba eyitidde mu pupu. True. So kyebalaba bagita indicator microbe. Okay. Yes, so anything kireeta typhoid means that was contaminated by either obukyafu bw'omuntu obubi bw'omuntu oba obw'ensolo yonna. For example, enkoko weeyisa eggi we wamu ne weeyisa ki? Date. So ebiseera ebisinga tumira abo aba Rolex. Ni mu bwangu nina lectures ba campus. Ero tebolaba obusanga ne drip buli kaseera ng'essaawa. So obukyafu bwonna obw'ensolo buleeta typhoid. Yes. Yes, kati so olinga agamba n'amaggi bagoozeeko. Abagalya. Balina okugooza ogasterilize nga tolabako oluusi obukyafu obw'enkoko ku gundi kwennyini. Of course bubaako. Abukola eta talina budde okubuoza ng'olwokubanga kufa agatunda nenanyini farm talina budde obwo era sijjajjawo nti akufaako ennyo. So n'olwekyo tulina okweragirira. Newe yandibadde jjajjaawo talina magezi ago. Talina magezi ago. Kati olaba nti danger red. So tuli ku typhimurium. Tugenda ku avoidinga batya? Olede twayogedde nti ebintu nga seegwa byesimbidde. Nga sigwa byesalidde. Nga tobuli producer. The first advice is tulina okwiga okubeera ba producers. Naddala abakristaayo. Bible tugamba we should be lenders and not what? Borrowing. That involves being producers. Ngemmere mu nsi ezimu bekale zisinga osanga unanyini mu kristaayo. Wano tulinawo maganjo, tulinawo East African basic foods.
wegamba ng'Abakristo should have such things that help people so that we have a level of control of what we eat. Omukristaayo wanga yakola vegetables obeeramu n'okwe a level of trust nti ono kyakola obwesimba ono mutuufu. N'oba oyoza, you don't overwash like you want to peel off the skin, or you do it gently. Okay. Yes, so tuli ku typhoid. Typhoid is something very key. The only way of not typhoid is through your gut. It's not through mosquitoes this time. Kamwa, appetite. Nokwekomako. Abukano banga bamu bambi. Balyanga ki? Ngachi? Abamu balyanga ekisaani. Buli dakiika abaagayanga zino. Kati n'olwekyo chances ez'okufuna infections oba reinfection is very high. Is very high. Olia otambula osanze apo ku makubo. Naye mujimpe. Nosanga ow'enannaasi. Tojoza sala busazi. Wapa buli kimu. So ekivaamu reinfection n'okola ki? Then that is typhoid. Then cholera. Typhoid tukoze tutya bwe tuba tulwadde? Yes, typhoid oba omufunye. Medication here is stronger than malaria. And you have to be checking. Recheck. Njagala kutumira kwa abatakkiriza mu ddagala ly'abazungu naye also beera careful. Kubanga eddagala oba okozesa kati nga natural remedies nga neem oil, ekisooka olina kunywa eddagala every 6 hours. Then ekyokubiri olina okuba n'omuntu nga kusupervisinga. Then tolemera ku kintu kimu. Kati oyinza osanga nga nze neem oil ankolera nnyo. Naye nosanga omulala nga artemisia yakola ki? Artemisia siri mu kugambolinga mwe muva eddagala lya artemisinin. Artemethlin. Yes, tuyanziza Dr. Babula we bali kusoma kando ze wayo kyasi za bwerere. So tuli ku typhoid. This is no joke. Abantu bangi bafudde lwaki? Typhoid. Yes, yet tayo na budde. Oba tomutukinze nga bukyali tuli ku treatment. Olina okunywa a lot of fluids. Okay, that is important. Okunywa bannange ne bwonywa amazzi. Bwe bagamba nywa nnyo omutami bwe yaŋŋamba baŋŋamba nnywe nnyo. Wakiriko oyo oli bamugamba nti reduce. Bamubuuza chupa meka 10. Just get 1 cup. Anyway, kyembadde ŋŋamba bwe tugamba okunywa ennyo, not necessarily soda. At once. Kyeŋŋamba omulabi wange ayinza okuba nga okunywa yakitwala kunywa kintu kyonna nga bw'ogamba nywa nnyo ajja kunywa obucupa bwe oba which type of soda nga bungi. Kati ng'ate twagambye mbu sukaali jjukira mu soda waffe oyo bateekamu sukaali mungi ate twagambye nti endwadde zaffe zino ezisinga tezeetaaga sukaali. Zongeza actually oba bacterial oba parasite levels nga zeeyongera. Yes, tuli ku typhoid. Waliwo kirala ku typhoid watugenda okukolera? Waliwo amaddagala mangi g'osobola okukozesa naye ekisooka ekisinga ddala obukulu ku temperatures. Symptoms ne signs. Zirina okubeera actually n'okwekebeza kikulu. Waliwo omuntu ng'aludde ku ddagala lya malaria naye nga typhoid yamuluma. Then abo nga typhoid yali okaringa nnyo. Buli weeks 2. Check your door handles. Wano woggulira enjigi. Kino kiyigo, eno toyi, kino kisenge kyo. Oyinza okuba bambi nga gw'oli muyonjo, ng'onaaba nnyo engalo bambi ng'ovudde mu kaabuyonjo. Naye nga munno oli. Oba kale abantu bonna b'obeera nabo mu nnyumba oba eyo gy'okolera. Nga yayina obuzibu n'engalo zino nga tazinaaba. Ate nze kyenategeera datemu yaaye teyeeraga nnyo nti ndi wano. Yeekweka. Please wash your hands every time you visit a washroom. Buli kaseera wogenda mutoyi ne bweba ya pit latrine. Please wabeerengawo akadomola tuwoze engalo. Kozesa sabbuuni. Kubanga gy'okoma okubeera nga tonaabye mu ngalo. Gy'okoma okubeera ngo affecting abalala. Goyinza okuba nga teweefuddeeko. Typhoid bwafuuka bulwadde bwo. Naye waliwo oyo gw'ogenda okulwaza. Bambi amazonna mu ngalo bamuwadde emmere mu nnyumba eno. Kati olumala abaggulawo oluggi okuyingira alye apa eno. Agenda okukwatako ng'ate akwata mu bubi buli. Obwoli
atakoze eki atanaabye naalya typhoid wabwerere. So okunaaba mu ngalo it's key. Ab'amaka muteekewo katanka actually wabweru omugenyi ne bwabazze temugamba nti no byakoma mu corona nedda ne kati bisobola okukola omugenyi ne bwabazze anaabeko mu ngalo waliwo akasabuni ne wokozesa wa kitole oba tosobola liquid soap. So ekyo kikulu bannange abalungi abatuwuliriza n'abatulaba. Yes, nsaba kwogera ku toothbrush. Abamu basirina budde abuka bubusika swaki nasalaniko senyaki amanyi kumbe ekiro nga badde yeebase Mr. Cockroach yavudde mu toyi ng'anoonya ekyokulya. Bikulu mukwano atulaba kyobola banza sina busiimula buno obusiimula ebintu simanya bakahanginga awo ku drawer o drop mbw ajjayo n'asiimula n'akazaawo ebiyenje byeyagala ekiro jakettaala sooka weebakemu saawa awo oba saawa mmeka okomewo toteekako ttaala teekako tooki ogenda laba ekiwani mwenyini mwoliira gwe Ssemaka ne Namaka mwe byeyagalira bitambulawo ebiti naye nga byavuddewa byavudde eri obukyafu gye bubeera biyitira mu payipu ezo eziflashing amazzi wabweru aba balina toilets z'omu nju abalina pit latrines ebiyenje mubiraba bibeerayo naye kyagamba nti ebiyenje bitambula ne birinnya ku toothbrush yo nebyeyagala kati gwoveeri ate tebasanyisa mazzi mafumbe oba lwaki I don't know why. Maybe obugali awo lwaki onywa amazzi amafumbe ate n'osenyesa amabisi ate nga kibanga mbuuza bubuuza nza tulina okulongoosamu. So mukwano amannyo tugasenyesa mazzi mafumbe ne bwe gaba tegookya kubanga tugambye typhoid ayitira mu bukyafu obukyafu obwo busobola okuyitira mu kadomola oba mu kikopo ekikopo ekyo kyalinnyeemu ki ekiyenje. So ndowooza mutegedde cycle. Oluusi kiba kiyenje oluusi ziba mmese naye nekamunyeera buno bwagala nnyo sukaali obwo bunkunembi bubeera tumanyi gye buva segwa buyita so tosanga butambula nga bukola ne wano we tulinnya n'engatto mu biology batusikiriza nti germs are ubiquitous meaning that everywhere. Kakati ekirala engatto zaffe tulina abaana abaavula ewaka kino no biringa ebyokubalaata n'ebyo ebitugyeko sente mu nsawo si bintu bikulu nojja munaye nenkugamba admission ago ata okitegeera naye ng'ekyalesa obuzibu ki ngatto za taata ngatto za maama yazirinyisizza mu nju munda avudde mu mataba avudde ne wabweru jjukira ewata owakyafu wangi ne wootambulirawo k'abantu bamansa obubi okitegeera ate kati enkuba lwe yatonnye obubi bubeerawo buli wamu. Waliwo kino erabidde Kampala abantu waliwo omuze gwe baayiga enkuba kasita etonnya nga bayiwa ebisasiro nga bidduka kuva ku kasasiro nga bagulawo toilets totera okulaba obucyafu nga buyiika buli rainy season bakikola wadde kangamu katono kati baagala kozesa nkuba kuyuwa ki ku flash awo ebigato bwebiyitira nojje waka bebi nakola ki n'ayavula n'alya oba nateeka n'engato omukamwa bazirya abaana bazirya so tubeere bayonjo Ssemaka tosemakalinga ng'ate oli kulwaza ab'omu nnyumba engatto tuziggyemu omukyala bwe biba biganye mukuliseyo ne haaga omutuukize ku ngatto obenga afukamira omubuuze engatto zimuggyemu otherwise gwatawaana n'akaana nga weebase nga tebeebase nga teweebase so tukole kyonna ekisoboka domats zisobola obbaawo ntumirako nnyo abantu abalina kapeti mu nnyumba kyobola banjigobawo nnyo wano mu ddwaliro kapeti eyo tugyoza dde omwana kwayavulira myaka 5 Silver Jubilee abantu ennaku zino balina washing machine naye si kyekintu kyoyoza buli lunaku ennaku zino tulina za kyoya naye osanga oli omuntu abagenyi mbatumiddeko naye nga emize gyokola ewaka ate gyokola ne gyokyadde tujjamu ngatto
abantu bw'oba olaba wayonjo ng'engatto banno baazirese eri lwaki oba oyingira n'engatto si kirungi tuleetera abantu okulwala typhoid so no ebyo byonna tubyogeddeko lwakugyayo makulu wa typhoid waviira amazzi tugafumbire ddala tumirako nnyo abo abalina amazzi nga ga underground tweyanziza galimu ebirungu naye mugafumbe kuba we gayitira wonna you can't know how contaminated it can get to be. Obuchafu lusi bulikinga mwaga amazzi. Yes, kati typhoid katumuveeko badde ogambye kyogere ku kyekirala. Ku nsonga ya typhoid n'oba ovudde ku typhoid yennyini. This white geckos. Gecko mu Luganda kiki? Sikimanyi. Waliwo buno obulizard obutambula upside down bwa white. Babuyita John. Babuyita John. Ekizi kyazuuliddwa nti bulina obutwa ku lulimi. Yes, eri obusenya. Ate bwagala nnyo akasenya. Bwagala nnyo akasenya olwanga bateekamu sukaali, simanya sobito, simanya bikoze biti ebiwoomerera mu toothpaste, yes. Kati bwo kasita bugwawo nga bukola pate. So akasenya kozeeko. Obutwa butta faster than typhoid obwo. N'olunaku lumu. Kasenya tukozeeko. Waliwo kati ennaku zino obusenya obuliko kapa. Akasaanikira akakaba. Yes, nabo buli ekyo nakyo kiri better. Yes, twogera ku kolera katono. Ensi ya Bulaaya, Britain bo overcoming kolera in 1923. Anti gye bazuula flushing toilets. Ne baziconnecting ku rivers zonna kati byavaamu nga tebakimanyi nti be basooka okukizuula nti typhoid. Omusawo nga Dr. Babule yakizuula nti typhoid ava mu bucaafu. Bala bamulwanisa ndi gwe obwongo bwo tebutegeera. Naye eventually ne bazukuka. Naye bo twebaza Mukama for them they overcame cholera in 1923. Kati fe Uganda kyemmanyi even recently nowadays waliyo cases. Naye cholera avira kuki? It's also a wounding at typhoid, like Salmonella typhimurium. It's also a type of it's also a type of germ. Obeera wali eri we badampinga kasasiro gwe woosula oba ekyemmanga waayo amazzi agava eri gakulukutira mu buba bucaafu nga buyitiridde. Awo osalire enkokoyo kibiki abaana aba ente eri mu kweyamba kwegamba saike katogo kennyini twabikubanga mu primary chart. Yes. Nga waliwo water body abwana busena butwala amazzi waka omulimu akafukamu katitrating amazzi before you know it cholera has done what switched in and byabikanga ebyokusaaga endwadde zino zikostinga omanyi the cost of losing a loved one tosobola kuwona obeera ng'omuntu ali amputated. Actually mbadde ndowoozaako abalwadde bonna oba omuntu yenna nga onoolwala okulwala kuli cheaper than burying. Burying is damn expensive. Nina mukwano gwange neighbor wange wano alina muganda we mutamiivu nnyo. Naye mbeera mugamba muleete nja mukolako. Agamba nja muleeta naye ssente. Naye nga kaweddemu. Amafuta gateekamu okuvuga ogenda abeereyo ngulu. Ngulu. Pakwaki simanya bikoze bitya apach. Kilometers 4 okuliisa abo abantu bonna. So kyetugezaako gamba obulwadde okubwetangira kikulu. Naye ate bw'oba wabulwadde okubujjanjaba emangu oba osevinze ssente z'abantu bangi nnyo ne economy ye Uganda oba ogiyambye. Yes, about cholera, what do you have for us? Oyinza okugamba nti symptoms za cholera ziringa za typhoid naye zo ziri more aggressive. Okay. How long does a person take before the less time actually? Kubanga typhoid is like 2 weeks. Kwa hiyo treatinga seriously tulina okwogera ku some remedies ng'ovudde ku ebintu nga neem oil, artemisia, kyekirala bajaj, waliwo wabugia, waliwo abas bajaj, yes, bugia ugandensis kwegamba nga naturalis ne rutan vine tewekwasa. On addition ku bintu nga garlic garlic juice biyamba nnyo ng'ofunye zino endwadde n'oba olina typhoid oba cholera
you should be doing garlic juice every day. Actually, si kyangu nnyo omuntu bw'abanga abadde abikozesa kulwala ndwadde ezo kimanyi. Of course. Kubanga immunity yo Ebeera waggulu. Mu preventing ennyo kati nga kano akantu ka neem oil. Omuntu beera nako mu nnyumba tolinda kulwala ate inza omuntu abugumamu bubugumi bw'ati. Asinaba namukebera. Soka muwa ddagala first. Naliko kebera oluvannyuma. Nedda. Mba nkimanyi ne bwe naakebera sigenda musangamu malaria. Neem oil muleke mulalamu. Mulabe edduka. Mulalamu kubanga atta obuwuka ku speed ey'amaanyi. Olaba atta ne spams. Naye yes, natural family planning method anyway. Today ku ndwadde endala nga pneumonia, TB ne fungal infections. Pneumonia bikwatagana bitya ne yes, mawuggwe. Yes, kiriwo bati during of course endwadde ezisinga oba zonna ziri caused as for result of mucus. So mu bunyogovu mucus abeera secreted more. Kati ekivaamu ebiwuka bino bibreedinga nnyo mu mucus. Nga bikosa sukaali nga amaanyi bibreedinga nnyo. Ebiwuka bino byagala mucus, byagala sukaali, byagala ebbugumu. Ebbugumu, yes. Then before you know it, yes, omuntu kyebola abasinga abathima attacks bazifunamu akaseera. Mu mpewo mu bunyogovu mu nkuba bulijjo yerabira ofuna attack naye mu bunyogovu. Kati tusoke twogere ku asthma. Yes, asthma kintu soko tugambe asthma anyway. Kadde ngenda kubuuza awona naye katukireke ekyo. Katuguwe abantu amagezi butya bwe basobola okuwonamu n'okwekuuma obutalwala asthma. Yes, asthma sobola gamba nti awona oba tawona. It depends on nenga kyemmanyi God heals every disease. Yes. So asthma kiba kikulu keeping a warm omubiri gwo. Okay. Naye ogambye warmth atereta infection. To melt the mucus. Waliwo warmth nga you are applying medicine. Okay. Warmth ya microbes yanjawulo ne warmth y'omubiri kola ki? Okay, zero almost the same. Nkitegedde bwe nti environment eri acidic ebeera warmer than okinyonyola obulungi. Waliwo otereseko engoye ezo for so long. Ekifo ekyo nga kirina ogenda ozijjayo nga zitandise okukula. Okumoldinga. So okumolds ezo zeetaga ebbugumu. Okay. Nerabadde nerabide zaagala nnyo darkness. Enzikiza. Kyevalaba omwoyo w'obunabbi atugamba nti our windows should be wide open. Abaana bakuzimba. You can consider French windows ngeza Dr. Katata. Eba open like ebeera so wide. So wogira kati nomulundi gumu. Empewo ne light. So germs zino tezaagala light, tezaagala kitangaala, zaagala nzikiza, then zaagala ebbugumu. Era spirit of prophecy tugamba nti si kirungi okulwaka mu room nga the window was not open during the daytime. That means engatto buli kimu ekikyafu kikola ki? Kiryomo. Ekibeera mu room yemu. That was tuli ku asthma. Asthma tugenda ndowooza mwogerako olunaku olulala. Twebaza nnyo kuba nti wakkiriza n'ogabana naffe. Enti tweyanziza. Nange neyanziza omukisa guno. Yes, so tuwuliriza neera tulaba twogedde ku bintu bingi. Naye twogedde ku malaria okumwentangiramu n'okumuwona. Twogedde ku typhoid ne twogera ne ku kolera. Tulabye nti zino endwadde zijja nnyo mu biseera eby'enkuba. Tuli mu biseera bya nkuba. Guard yourself and be safe. Bade nsaba otuweereyo okusaba omuwuliriza ono omusabire bambi. Twewombeke tusabe. Mukama tukwebaza kubanga otwadde obulamu. Era otukumye paka olwaleero olw'ensonga ekola omulimu gwo. Kakano tuyiza omukisa oguyiga ku ndwadde ziba mu mazzi. Amazzi amabi, amazzi amakyafu. Endwadde nga infections, malaria, cholera, typhoid. Okitakoze bulungi tusaba otusonyiwe. Yenna awulidde programu eno tukusaba omuwa amagezi ge wasuubiza mu kitabo kya James chapter 1 verse 5 tusobole okyusa obulamu bwaffe.
tuyiga okukozesa ebintu ebyobutonde obigattako mu mutindo okugonjoola ebizibu ebya bulijjo. Abategese eno program abagirekodinze bonna abataddemu amaanyi n'obudde nsaba babawa omukisa. Bino byonna sabye nga mpita mu linnya eddungi Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amen. Program yo Enganzi Beera Mulamu tujja kuddamu essaawa zeezimu tova kweno 3ABN TV.